abasajja b'e Kampala batimanyi buli mukazi omweru yeerya teri musajja nga yeebaka ku mukazi omu oba pasito oba sheeki taliyo. Omukyala ali eyo ng'oli mu maka otudde mu matiribona g'ennyumba tomanyi yadde ekyapa omwami akugamba kiri mu bbanka oli mu bupangisa omwami akwagala ajja kuwa ebintu ebyo. Mwewale nnyo emikwano gitalina abasajja. Lujanze I don't befriend muntu atali mufumbo. Mukwano go nga si mufumbo ng'omwami we simumanyi. I don't befriend them. Oba ogenda twala wange nga tonnaba kugenda kufuna muweebwa ne kabba mutima. Lwaki okyali side chick bw'obanga byokola byebisinga olowooza lwaki bino ebikazi bye mulabanga binnamagwatala kikyali ewaakyo kitudde kifumba. Men are looking for obwongo obuli mu mukazi. Omukyala nga alina amagezi ng'alabika bulungi teri amusinga kuwooma. Omukyala 2023 kola nnyo weefeeko olabike bulungi mugana nammwe ne mugejja. Omanyi abakazi bano bagenda ne banenya abasajja mbu abasajja benzi. Omukasajja akuletedde ku kilo 65 ozaddeyo omwana omu oba babiri oli mu kilo 10 bw'obeera ggwe. Abawala abategeera sayizi yange batini nkugambye nina emyaka 21. Just weebuuze nkikoze ntya ku myaka 21 gye nnina. Neematira ate neeragira ddala nze neematira ate neeragira ddala ngenda mu bbala ezo z'endaba ezisobola okumpa protection kubanga singa omba bubi nsobola okukuba oluyi notabako kyonkola. Ate nze asajja ba mu Kampala mbagala omuwasa n'omuleeteewo nakubira nayo nakukwata nakuligita nakuba. Kanjogerera abakazi abeeru ekituufu kiri nti mulimu abakisussa naye si ffenna. Naye bye mugamba nti abakazi abalungi tebafumba watomera si ffenna watomera butomezi. Ye yalonda namba ncha gwe munange wagenda okugula omuceere ndowooza bakuwa kayiso namba 3 naye nga supa gyali. naye abalungi bagamba temulina kukola lwaki toyagala tujja gwe nyirira osirike kibagamba. Enfuna y'e Kampala yakyuka okitegeera ebintu byakuyambagana okitegeera lujja omwami n'omukyala n'abalungi naye osanga omuwala omusajja n'amukwana n'amugamba ebintu bino wammanga njagala essimu zino eziriko maaso 3 essimu emu eri miliyoni nga 7 ayagala asule mu apartment ennungi ayagala bamukolera edduuka ayagala bamuwe emmotoka afaanenga Nusurah. Yes bamubuuza entandikwa gw'olinaki nga alina magulu. Programu eno ekutuusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nze lujja ndino beautiful Nusurah ku Nusurah Beauty Shop. Wali kalonda yenna owabakyalo okulaba nti ensuza mezaika bulungi mwerukanga ye simayo oba olina n'ebya simayiro kuba waliwo oli naye kuva akazigo naye nga simayiro zero. No ndi mukazi mu kisanyufu naturally ekikwata ku muntu okunyiga kukaddiya. Nusurah ogamba otya? Ndi bulungi lujja ogamba otya mukwano we bali kwagala abantu we bali kubeerawo bantu. Amina. Nagawa nja kubeerawo. Nambeererawo. Nja kubeererawo. Amina. Nkonako obukoonyi. Nengamba nti omwana njagala abeere ati. Kakiggwa. Obulamu bwo leero. Obulamu obulungi nga bw'ondaba. Pozi gwe obubwo bugamba ki? Obwange bulungi. Mbabuzaako mwe nawe n'abatulaba amanya agange
Piti wa Nusurah Kasim Namayanja gemanya gange genkozesa wane Kampala abasinga bambuuza oba ndi muna Uganda oba siri muna Uganda ndi muna Uganda nga ntunda bizigo edduka lyange lisangibwa Nankulabye Katale wano ndi mumanyifu abantu bamanyi nti wendera Nankulabye yes ebizigo Katonda taddeko favor lujja ntunze ekizigo Uganda ndoza continent buli wamu ekizigo kituuse abantu batumye ebizigo Saudi, America, Canada, Netherlands sina na kya kubagamba mikwano naye mwe bali kunjagala mwe bali kunsupportinga nabagamba wanne waffe ebizigo byaffe bye tukozesa olina okubanga okimanyi lujja abantu bagenda ne beesigasiga ebintu nga tebabimanyi obuuza omuntu ebizigo bye weesiga babiyita bizigo ki tamanyi yeesiga bwesiizi omuntu gwomanyi obulungi nti alina factory ekola bizigo omwesiga otya mbwa kutabulira ebizigo oteye ku skin yo okitegeera kati nze wane ebizigo byange biri imported and exported tubijja mu mawanga ganjawulo omuddugavu nasigala nga muddugavu omweru nasigala nga mweru ne bana abagala okikwatamu abakyuzinga kala ng'eyo lwakuba ate wane ewange omuntu ajjawo ng'alinamu kasente tojja bino 5 mutwalo tezikola ebintu bya bbeeyi nawo ndaba nze sikozesa makeup sibimanyi oluvuba mu buliri bwojja buzinga oluva mu buliri bwange ntekako pini nempitamu bwoti nga wekulaba ofaanana sirinaako kye nina ku lususu olulaba ate nga luli kiriya oba omusajja ataddemu filter wano temuli filter otaddemu filter temuli filter lujja byalaali wakikwatamu oba nkunyonnyola entya lwakuba ebyebbeeyi bisigala bya bbeeyi abantu bagenda ne bakozesa obuzigo bwa mitwalo 10-15 20 nalowooza nti lujja ajja kusigala nga bwali bizigo byenkozesa byakabbeeyi wakikwatamu okkiriza balaga obugalo bwange tebulina buzibu abatwagala ku dduka nze mbeerawo okuva Monday up to Saturday saa 2 paka saa 12:30 omuntu yenna ng'ali wala tayetaaga kwemenya ankubira essimu enamba tujaziba wa maasawo ankubira essimu akole order ye oba nnoonye ku social media handles zange zonna eya business nkozesa Nusurah Beauty Shop then eri ewalala bakimanyi bulungi ku TikTok okozesa ki kozesa Nusurah abo bakuyina bulungi kaakati munnange awo wennyini nga tumaze obalagirira ku TikTok amanyi nga gaba mangi ku TikTok ng'ate olumba abalungi bwe buluma lujja sirina gwe nnumba actually let me talk about this saga happening abawala okuba omuwala munnaabwe ne bamukuba ne bamuyisa bubi lujja nze nkigamba omukazi nga oli eyo muntu nuulire bulungi ate muwulirize ebigambo byange ng'omusajja gw'olina okyamulwanira oyagala musajja wa munno omusajja gw'olina okyalookalooka okyalina okukopolola ennamba okubira abantu amasimu oyagala musajja wa munno that man is not yours lujja omusajja ayagala mukyala we alwanira mukyala we omusajja alwanira omukazi so mukazi kulwanira musajja let me give you an example kaŋŋambe bba wange enjagala gyanjagalamu asobola okuba alina gy'ayitira ebbali naye abantu abo bakwana abawa stop over wakoma mufuneyo mukoma temutabala muntu ono nammwe abakazi muli eyo kale kaŋŋambe abawala bashuga dadi bano bemuyitamu mukimanyi nti ajja kugamba weziwera ssaawa 12 n'eddakiika 3 tokuba sugar daddy tokuba lujja waliwo omusajja nga ne bw'aba ayagala sire queen asobola okuteekamu flight n'ogenda e Dubai asobola okupangisiza apartment ennungi n'akugulira essimu ennungi n'akola biki naye nga singa omugamba mukwano mpaayo serefi lwotegeera nti omuntu ono takuliimu mpaayo ka selfie essimu yakuwa ya bbeeyi sigenda kapositinga kampe mbere nako nga relationship at least efa naye nga takuwadde ekifaananyi kati ndaba abakazi mbubalwana ate mukyala alina yenna ndaba bw'olaba nga bbaawo nga alina omukazi gwapepeya naye oba amwagadde oba obiwulidde mu ŋŋambo ebyo byonna bisijuuyi the moment wokwatira essimu n'okubira mukyala munno mbunviira ku musajja lujja woba okubidde nze ng'eyo essimu eyiseemu nga nze gogamba nviira ku musajja manya bumanyi ono
azanya n'amwagala baana bato wangi baana bato totyamuwadde oba ndaze nti oli klasi ya wansi kuggwe nze abakyala abaddala tebalwanisa bamalaya. Women never fight bitches. The moment you do so n'okuba essimu hello Nusurah nawudde oyagala bba wange muveeko nyongera kunyweza omaze okundaga nti totegeera lwaki ate ng'oli mu kusigula muka munno abakazi bali bize kati lujja ndi wano ntudde ebizigo byange binstressinga nva wano nkooye ngenda kudda waka ate nga nkubira nakyejwe nvira ku musajja abakazi mukole ekyo kimu bino bye mutuula ewaka nemutuula edda bagamba nga abakazi abalungi tebakola ne kati nange omukazi omulungi olaba nkola kati gwali yasiiga obusizi lipstick n'okukoleeza enjala ze mukola ne mubanga bumpa abaana wangi bagenda ne bakola enjala ne mubanga bumpa abaana zino ezitanaaba nze lujja kankubuulire oba munvuma oba mukola kimu abamanyi buli kintu nakigezaako in life nga okuteekako ezo enjala empanvu I saw upon the living God tosobola kunaaba ezo enjala eziringa ez'ebinyonyi ezo enjala eziringa ez'ebinyonyi tosobola kunaaba tosobola nyiga mmere tolina kyosobola kukola okola kizikuyamba ki tezirina kyeziyamba muntu okugjako omuntu okwebuuza amagezi olunaku lwenateekako enjala ezo nabonaabona njagala onyiga emmere ziyitako buyisi anti ebigalo obinula bibunule bwoti ekifo kyokola bwoti oba olinateekako buteesi bwe bati actually omuntu yena yena ayina agamba atalina kyasobola kukola ng'ovudde mu bino ebyobutaala nti lujja ozze wano eno I want to show you something enjala ezo nze nazifunamu n'obuzibu enjala ezo oziraba bwoziteeka ku ngalo olugoye lwennyini okulwambala tosobola dusiba zipu enjala zankwagulanga nga zikuleeta amabwa wenna bambi n'ofuna amabwa actually nze nzitya enjala empanvu nzitya kubanga omuntu yekayika alina enjala empanvu tasobola kumpa kintu n'enkinywa kati ate bw'osanga omwami wange yeeronda omukamuliro otya juisi n'agamaala okitegeera ndowooza abamu bakisussa omanye enjala ezo waliwo we zijja nti omuntu agenda ziteekako ng'alinayo akantu ke kaalagamu naye si bya buli kaseera oba ka photoshoot ngaako oyagala byakweragamu kale ndi fala be mazima ndi fala ebintu bino wammanga sigenda bikola siriwumula nnyindo yange agamaala agalinga ag'enkoko sirigakozesaako nze Nusurah n'obwa Nusurah bwange mu bwafala bwange sirituuza ttatu ku mubiri gwange leka naawe omubiri guno ogunyumira takuta omweri Aberu be basinga n'okwekuba ttatu lujja nze mbeera mu basajja abasajja mikwano gyange naye bagamba the moment walaba omukazi n'ettatu it's an indication agudde ku muyaayi omukazi alina tatu ateefula ety omuntu omuyaayi si kiwa nti waliyo omuntu alina ttatu babi bino nti omuntu yekubye tatu ya bbaawe naye zino tatu just eziri awo omuntu akutte yekubye busitanga 8 eno yonalina obulago bonna omuntu waba yekuba tatu ya bbaawe it's okay because ekyo aba yekubye tatu ya bbaawe naye osanga omwana nga yekubye tatu omubuuza we zimuyambira taziraba kati n'engoye okumunyumira kati Nusurah singa bali ne katatu mu bulago omanyi ka white we kali kati essaawa zino sinyumye eyalingi bwebwera ne kakkala ke era mu maaso awo lujja kasita abakazi tukola abagenda ku ending up nga bawasa basajja abakazi mugenda tuwasa tujja wasa naye nga tuwasa abasajja kikaaki kwa kati gwe lujja like sisobola kuwasa wani igwe lwaki tuba tulina funa abana batakola kubanga mulimu abavubuka batakola nga balina okukeera bagende bakube ejimu zaabwe bakole obunyama bwabwe balinde abasirusiru abakazi bajje naye lujja omukazi ddala ategeera osobola okuntwala ewa maama wo nga nawumula ennyindo kuno ninako paaka 8 tatu zinjijudde osobola okuntwalayo nsooka kukubikkirira tokiraba kati sinendekeyo okunyindo abawala bakoze nnyo ebintu ebitagasa naye ndowooza tukopperera nnyo ate amazina amakope gamenya emigongo. I want these girls to know this is Buganda, it's Uganda. Oba ani aligifuga oba ani aligifuga tegenda fuuka America. Wano tuyina ennono zaffe tuyina ennono nti omukyala ne bw'okola sene ne zibeera nnyingi nnyo nga gwasinga
omusajja n'oba omuleese nga gwamuwasizza tasobola kera ku makya wali agenda kufumbira ettooka alinyige omwami kiyanga bawaate ennaku zino kati ate abaami ate nze asajja bamukampala mbagala omuwasa n'omuleetewo nakubira nayo nakukwata nakuligita nakuba ng'ate gwe wamuleeta ewaka iye nze lujja njagala abaana bakole abawala bave mu bintu by'obwereere n'abakyala abali eyo bakole naye abalungi bagamba temulina kukola lwaki toyagala tujja gwe nyirira osirike kibagamba not really si kituufu kati tosobola nowooli weemenyeza bwereere nga lwaki neemenya omanya abasajja abalina ssente abasobola okupaakinga wano ebweru bona nga baagala Nusura kati singa mbeera n'omwami wange n'akeera ku makya n'afuna obuzibu baawo nga takyakola ng'obulungi bukweyimirira obulungi bugenda kuneeyimirira batya olina kunoonyaamu ku ground odda ku ground ebintu byakyuka ebintu we byali edda si we biri kati mu Uganda enfuna y'e Kampala yakyuka okitegeera ebintu byakuyambagana okitegeera lujja omwami n'omukyala n'abalungi naye osanga omuwala omusajja n'amukwana n'amugamba ebintu bino wammanga njagala essimu zino eziriko maaso 3 essimu emu eri miliyoni nga 7 ayagala asule mu apartment ennungi ayagala bamukolera edduuka ayagala bamuwe emmotoka afaane nga Nusura yes bamubuuza entandikwa gwe olina ki ng'alina magulu gange but right now in Uganda sex ekintu ky'okwegatta kiri buli wamu omusajja asobola kifuna buli saawa kyayagadde kyovola bazungira mu bino ebintu muwoomya simanya taamazzi taiti oba bikimuweebwa bintu bingi bazungira omwo kati mama wange okuwoma kw'omukyala mmwe nga wemukumanyi si bwe kuli kutya lujja omukyala nga alina amagezi ng'alabika bulungi teri amusinga kuwooma leka naawe amazima ka Katonda mu ggulu nga tonnaba kugenda kufuna muweebwa ogule muweebwa ogendewo omusajja omuwe akuwe ne kabba mutima anakonva zijje kali ne kabba mutima badde nkusaba mukyala wetereza empisa zo musogo omutogo muteekako wiigi ez'ebbeeyi naye nga munda mitwe mikalu nga munda omutwe mukalu okole bakyala bakole lujja I'm telling you this nze nkola nfuna ssente omwami owange ansibisa enviiri kyokka nkola he makes sure buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja I want to let these guys bamanye nti omukyalo okukola tekijjako buvunaanyizibwa bwa musajja kuwa naye abaana bazungira mu muwoomya simanya taamazzi bingi mugenda nakwerwaza kansa naye abasajja be bakoze abakyala bano ebintu bino kambeerewo ku lwabwe bambi abasajja be bakoze abakyala bino babatuusizza ku kino ebiriwa byonna babikolera basajja kati lwaki abakazi bakolera ebyo abasajja lwaki okyali side chick bw'obanga byokola byebisinga olowooza lwaki bino ebikazi bye mulabanga binnamagwatala kikyali ewaakyo kitudde kifumba men are looking for obwongo obuli mu mukazi obwongo obuli mu mukazi lujja kye bayita okuzimba omusajja sigenda kuwa ssente yange nedda naye ngenda kubeera naawe oba tuli mu kazigo kaffe ka single room nkulage nti wano twetaaga ovaawo like nkuwe plan jukira ffe abakazi tuteeka ku pressure lujja osobola okujja waka nga bunaku buli wojja nkugamba gula tv gula tv kubanga ffe abakazi tulinga abaana bato omwana omuto omusuubiza switi oyo omwana amakinga sure paka ng'omuwadde switi oyo asirika kati ffe abakazi kati eno pressure gye tugikuteekako lujja obwongo bwo bweggula n'onoonya ssente mu buli kanyomero paka ng'okoze eki ng'okikoze ne kati abaana nze abaana bamuno era emisana by the way tosobola laba abakazi balungi emisana obalaba ddi kiro otya kiro n'osooka ogendamu nze kirabu era baali bazi nze nina kirabu ze sigendamu lwabawala b'e Kampala kiki oyingira kirabu n'otuula
omanyi abakazi abakyala basudde ekitiibwa kyaffe ng'abakazi edda abasajja bawanga abakazi ekitiibwa naye kati tekikyaliyo omusajja oluba okukulabako bw'ati ayogeramu emu bbiri gyebaleko nkujjamu nammeka okitegeera nze kirabo nina kirabo zesigenda mu lujja omwana ajja nga kyalina mu bbaaga lipstick kyalina mu bbaaga nga talina ebyo bagenda mutegula adiremu ya mulala omugagazi okunywamu yategula n'atola butwazi lujja abantu abali ebyo babimanyi nze nebbala nga sizigendamu kati atuula wano nga toilets ziri wali walina olaga naye nga alina osooka yeetoloola ebbaala yonna alinga manager ogamba bbaala yiye bamulabe yeetega okitegeera kati basudde ekitiibwa kyaffe ng'abakazi wali ate wakijja kuffa Aberu anti amatalo lukubako abasajja b'e Kampala bakimanyi buli mukazi omweru yeeryamu kubawo nyaawo bo bamanyi nti buli mukazi omweru yeeryamu naye bassebo bataata kanjogerera abakazi Aberu ekituufu kiri nti mulimu abakisussa naye si ffenna naye bye mugamba nti abakazi abalungi tebafumba watomera si ffenna watomera butomezi yalonda namba ncha gwe munange wagenda okugula omuceere ndowooza bakuwa kayiso naye nga supa gyali ne Pakistan gyali lujja gye tuli nga tuli balungi obulungi bw'omukazi tebuli wano ku ndabika ng'abantu we bakyogera si bwe kiri obulungi bw'omukazi bakyala buli munda mu bwongo brain kino kyemulaba wano appearance efedinga nange Nusurah wange gwe mulaba wano sawa n'okuba ntambula ali kaboda ne kankuba ne kayuza face obulungi bwange bwe mulaba bwe muyita obulungi ne buggwawo ku Nusurah beauty shop we tuli asangibwa wano nankulabye atunda ekizigo ky'abakyala ekya buli kika ekibayamba okuba nga mukola skin zammwe okunyirira okweruka n'abaami nange nenjeruka lujja nze nkola kunyiriza muntu ate edduuka lyange nabagamba abakooye be baba banettanira my people know abakooye ebizigo okuzunga kubanga babookyeza bafunye binamakula engalo zibakonyeeko abalala balina white dot ogamba bakuba kisipi kwegamba n'ababa bagala osala omubiri mbayambako nasiliminga olinga yagaana okugejja muyambako ebintu byange biri genuine nti bikola naye engeri gyoyogeramu ensonga olinganga omukulu ennyo munanga abantu abamu Katonda abeera yabawa Katonda yasalawo ky'omuntu kyanakola ki kyanabeera kati nze ndowooza natondebwa bwe nti lujja mbadde nkyagamba nti nze omwami wange mugamba naawe omukyala munnange ali eyandaba beera kino ng'okimanyi ffe tetugenda keera ku mata twenkana abasajja bagenda kutukira no matter what no matter you're beautiful no matter you have money no matter you're known Uganda yonna omusajja asigala musajja mwagale basajja bammwe mwewale nnyo emikwano gitalina abasajja lujanze I don't befriend muntu atali mufumbo mukwano gwo nga si mufumbo ng'omwami wo simumanyi I don't befriend them oba ogenda twala wange amazima ga Katonda mu ggulu si ku breakinga mikwano si kwenkanankana nkugambye baba bakuza omwana wane e Kampala oba olina okukula ofumbirwe wane e Kampala omukazi wane e Kampala nga tolina musajja akwagala nga toli mufumbo nze mbangamba waddiba nga tolinayo akwagala obeera waddiba oba olina ssente nokera newezimbira amaka newegulira emmotoka oba waddiba abasajja baagala abakazi balina mpisa emibiri era ndowooza mumenyeka nagyo bwereere n'okugula birimbo wagambye bagula biki abamu badda mu kukola bubina naye obubina tebabulya mwana agera n'akashopping ebyo bwe mubeera ku TikTok n'osirayinga n'olaga akabina n'otulaga nti okuba makeup bajja bakozesa bukozesa nga bwe bakozesa tissue bakusule mu dustbin yes ebyo abasajja babikoowa old fashioned era mukyala munnanga ndaba kansooke mbawe tip ekisookera ddala omwami omanyi kati bagamba kyakola kyenkola bwayendanga nyenda ogenda kubeerawo paka kufa nga tolina musajja akwagala oyendanga nyenda ekyo tetusobola kwenkanankana lujja
nze omusajja mmanyi omutunuulira namugamba munnange toli bubi olinamu kasente olabika bulungi kubina ebyana ebyetega omanyi olaba nti ndi mukazi waliwo omwana w'omukazi akuyitako nga yeeteze n'ogamba kino nkirya nange addamu mpulire wangi waliwo omwana w'omukazi akuyitako nga yeeteze nga nawe oli mukazi n'okkiriza nze supportinga cheating because nkimanyi tasobola kikola naye nze lujja nze n'omwami wange mikwano gyange batula mu motoka eyaffe nga tutambudde be baseka anti batambulanga mugamba naye hani ekyano okirabye kisabudde n'okimulaga mbuki oloba oyisaawo no my husband is my friend amanyi n'okuŋŋamba anyiiga singa nze ewaka ne mugamba leero sirina nkwanyi omanyi bimugambe eri anyiiga kugambye ffe tuli ba mikwano nnyo omulaga nti kiki ekyana mugamba kiikyo kibebbi nebino birina ebbina erisinga eriro lujana e Kampala teri musajja nga yebaka ku mukazi omu oba pastor oba sheeki taliyo naawe am friends to people amazima ogamanyi amazima wano e Kampala tewali musajja bafaaki kyabatonderwa ate owaayi so gwe mu mbeera eyo tuuka omwami n'omunyuza nti bankwanyeeko aba ayagala obiwulira era omusajja woba oli eyo nga omukazi tagamba nti bankwana naawe si yeggwe mutuufu wangi si yeggwe mutuufu oba oli ayinza okugaba bankwana nga just ayagala kukutega ogumire awo lujja wano e Kampala era abakazi abalwana oba mugenda kuba abakazi bannamwe pakaddi abalwanira abasajja mugenda bakuba pakaddi bana abasajja nga tebaggwayo mukwano n'ebyana nga bimeruka bimerusi kati waliwo nebyatudde siniyafo nga tebigenda kuddayo kati bagenda bireeta mu tawuni bibeere nga bikola obubina bukomeene byana bibadde birya amata byana babagagga binyirira n'oyo okube sirina budde omwami alina kuba mukwano gw'omukyala kasita omusajja akomawo in time n'akuwa ekitiibwa kyo ayagala famire yo akuwa buli kimu kye weetaaga lwaki ononooza abasajja abategeera essaawa zino e Kampala tulina abatini nnyo nammwe mubiraba ebitambula abasajja abategeera twasigaza abatini boba ofunye omusajja ategeera mukwano okkakkana wansi tolulunkana totunulatunula abantu abatali bafumbo mubeewale nnyo bbawa amagezi nze era lumu nze singa nali nsobola otuukira ba motivational speaker singa nkuba omuntu how can you tell me how can you lecture me on marriage nga simanyi nti oli mukyala gundi oŋŋamba biki tetumanyi mukyalo tetumanyi mwami okayirirwa ebintu by'otannalya otegeera otya nti abasajja banene bakolawe bati nebo bati kibeera kibi nga tomulina olina point awo okitegeera nze nina omuntu gwe njagala ayogere ku marriage nga nkimanyi oli married so si buli omu kuva eri ompo amagezi ku bufumbo mutuleke tufe n'abasajja baffe nze era abakazi mwewale nnyo emikwano egyo nga si bafumbo kubanga baba bagenda bannyukiramu nze mbabulira mazima kuba business partner business yebagatto lujja nze nina emikwano egy'enjawulo nina emikwano egy'ebbaala mbakubira ku weekend sawa 9 natubakubira natera bakubira mbalaba ku Saturday paka sawa 4 oba 5 kisinziira esawa bosi wange zaba yampadde okudde waka kati nina emikwano egya business botogera every day okitegeera then nembeera n'abo babufumbo balema obagazaatisa baba bankeeping okubeera nga bambuulira like manyako ensi bwetambula omanye netega yaabwe enziba gye babbamu basajja babannaabwe ebintu we bityo nosobola okubeera nga obeewala yes obakuumiraawo kati mbonnawe singa consideringa baliwa nze singa consideringa gino emikwano gyange njogera najyo everyday abampa business betwogera nabo business agenda okugamba nusu akola bwoti nusu akola kino banabe balanga ngambye kwanga you cannot live in life nga toyina abantu ate life togenda gibeeramu buli kaseera ng'oli serious oba ojja kufuna breakouts mu bwongo abawala abategeera saizi yange batini kugambye nina emyaka 21 just weebuuze nkikoze ntya ku myaka 21 gye nnina okubeera nga manyikiddwa ndiringa n'abantu abakulu bampa ekitiibwa era nze ne bwogenda tiktok yange nsobola gituuzaako maama wange nentuuzaako bannazaala wange nentuuzaako ne baganda bange ne mbaba clips balabe ne mulimu abantu abamu
nga singa bamugamba kwata ebintu byokola obiraga ennyoka akuzaala oba abaana bo esimu ajasa bwasa lwaki oba otuukaawo oshegera nze embeera tenfuga era nze najja ku TikTok nga ngamba abagezi bokka have been against ebyo ebintu abakazi bye bakola ebyekisiru but people have loved me mukabagezi bokka n'abali tebanjagala batuuka ekiseera nga tebalina choice okujjako okunjagala kubanga nze n'oba tonjagala sikyuka ndi mulungi like nkola nina omwami kati bw'okubeereyo onyiize okutta essimu yo aiteero otaddeko Freak Friday ate yabayamba era ebivumo ntera bifuna Saturday Sunday na Monday yabayamba ne mubeereko ne muyomba muyina stress ne bavuma kyekiri abavu muyomba abavu oli wava eri nakwepima ku musinga n'obulungi atugamba kyo sinze mulungi asinga ate teri muntu mulungi asinga buli muntu mulungi mu ngeri ye buli muntu alina kyasinza munne so teri muntu mulungi asinga mu bulamu tetumuginaayo oba waakalaba ono ate n'olaba omulala n'oloba alina ekyenjawulo yeah but I'm contented nti at least ndi mulungi ate si bulungi buno naye muno mu bwongo bwange kati ntu ajagamba kalimba biki nedda I'm just principled mwami wange ndamugamba nina obeera nawe nga waka bakumanyi so you come sinazaala mwana but we are fine, we okay. Nosoose ekyemikolo tetuli ku pressure omwaka gyono oyagala obeere mu bino nti simanyi mukyala mufumbo gumanyi obulamu bwe bunyumira ku myaka gyo togenda kwata bunaku ate ozaala omwana mu bunaku by the way ekyo mbadde neerabidde okyogerako oli munaku ozaala omwana mu bunaku nze ndi munaku so omwana omuzaalamu nina okuzaala omwana wange nga mutegekedde saagala kukola baby shower nyigire lujja yazze na lubuto I don't contribute nze nabeerako mu Uganda nembeera stressed sirina mwana yadde n'omu nenga nina abaana bamanja obugaali 9 ate omuntu n'akunyigira wagenze ku baby shower akusuubira muwa mitwalo 5 nkuwadde ebiri onyiiga zibadde zizo okitegeera muzaala abaana bamu era nze my friends no nkolera ku peesi yange bw'oba nsuubira kuwa mitwalo 5 nenkuwa omutwalo gwe nnina muzaala abaana nga bammwe temutusibaako baana bammwe okitegeera okoze baby shower onsonza ssente nze mba naliyo mu kitanda ensi etambulira mu kuyambagana nze sidiringa nabyo okitegeera omukolo gwe nakola siina yansondera kyagwa na mwami wange negyo mikwano gyange ate nze mikwano gyange era bayinamu oli akeera kwezi kumatanga ganuswa nkwaddeyo akakadde okitegeera simenya bantu naye abantu muzaala abaana omuntu n'anyiiga nziza okukulabako tolesedde mwana wange ice cream omanya ensonga lwaki sinnazaala kyokka toyinza obba oyagala abaana omanya ensonga lwaki sinnazaala mukwano babaana obaagala kati abaana mbagala naye sinnatuusa busobozi kubeera na mwana ekyolaba kati ate onyiiga oli muyaayi omwami waali bizinesi ogina naye olaba tonnatuusa kubeera sinnaaba kutuusa pakaddi lujja buli muntu alina dreams ze abantu abamu tulina obulamu bwe tuyiseemu nga tebubadde bulungi tetubwagaliza baana baffe okitegeera nze lujja lwaki nkugamba nti omukyala alina okukola my daddy yali well ndowooza erinnya lye lyensikidde kuba yali mumanyifu n'azaala omwana nange nenyambala ekintu kye daddy bwange bwe yafa ne bamuvuga mu mayiro okumuziika ab'ekika mwe basongolera ag'amaaso agababeera nga agampa abaana ab'ebika bagana batunula nga bazola abatategeera ne bajja ne beefuga ebintu by'omufu byonna ne babitwala omukyala just mama affe nti yasigaza wali yayinawo obuyinza yali mukyala wa mbaga so n'asigaza ebyo byokka bawe bye yali amuterako omukono era omukyala ali eyo ng'oli mu maka otudde mu matiribona g'ennyumba tomanyi yadde ekyapa omwami akugamba kiri mu bbanka oli mu bupangisa omwami akwagala ajja kuwa ebintu ebyo ng'akyali mulamu talunalwala ne bw'aba waakulwala they know it. My family know I don't love them. My daddy's family, they know. Just nti mami yangamba forgive them nemba sonyiwa okitegeera nenga bakokomba ebintu by'omufu okuva ku mmotoka masaati buli kimu era nze lujjo ndaba ndi musiraamu eddiini njirina omuzikiti guli waffe mu maka tonsanga na kakaaya abantu abo beesaazasaaza naye babi daddy wange yali haji famire yaffe gyenva omuzikiti guli mu lujja naye okubasasula
n'agamba abantu baneno kambalage nti nsobola okubeerayo nga ndi byange okitegeera ku bye bakola mami waffe era kati gwe omukyala ali eyo omwami wo waaba akwagala because oli asobola ogamba gwe lwaki okulembeza eky'omukyala lwaki okulembeza eky'omwami okufa lwa nsonga yembeera mwe tutambulira abasajja be baseera okutambuza ebiki omusajja abeera mugagga waneno ne mubeera mu life n'amala okufa omwana n'afeiringa n'okwafodinga akasomero k'emitwalo 10 era nze nebaza Susan Muwonge oyo nanyini somero ya St Francis Junior School Buddo. That woman, she's my mother. Omukyala yatubeererawo okitegeera yatubeererawo n'atwagala since day one. N'abaweerera ne musoma. Si kutuweerera mami yasasulanga naye yasasuliranga ku peesi ye. Okitegeera kati nina engeri gye sibaagalamu. So kyekibuku kyakuleetera nti kabategeevu kabagezi bokka kubanga mulimu abantu abatategeera Katonda yagaba omwami era mugenda okwawuka n'ababeerawo ensonga ayinza okuba nga alabye mujja kuttiŋŋana ng'ate akyayagala obeerewo mu nsi n'abaawukanya era nze omuntu bw'akera ku makyala ŋŋamba ŋŋenda mugamba ki ekinaakuzibuwalira okupaakinga nkwanguyizeeko ng'omwami yagamba agenda whoever wants to live out of my life wansangawo bonvaako ngenda sigala ndya sigwe mmere sigwe mmere ng'omuta sigwe mmere nze mama wange mu bintu bye yaŋŋamba okutya teyaŋŋambako bantu benjagala mbusi batyanga yaŋŋamba ntye Katonda yekka ntya Katonda teyateekako bantu ntya Katonda president mwami wange ndowooza ne Land Road ababanja wano ku dduuka bamuwa ekitiibwa okitegeera abo baboosi bange kati awuliddewa mention ebeegamba ku muntu nti nno mukwano gwange munayitondeka olinawo ogiwulidde mpuliddemu balala abantu nze manyi nogamba I don't know why you women fight because these men are like beans. You leave this one, you fork another one, and they are green pastures. They are found everywhere. Ne bwogenda mu America at least osanga omuntu nga yafuna ka portion wekati n'ateekamu akantu ka green naye era okyalwanira musajja nammwe mwaddiba nnyo mulimba. Omukyala 223 ayimirire ku ki? Omukyala 223 kola nnyo weefe ekolabike bulungi mugana nammwe ne mugejja omanya abakazi bano bagenda ne banenya abasajja mbu abasajja benzi omukasajja akuletedde ku kilo 65 ozaddeyo omwana omu oba babiri oli mu kilo 10 bw'obeera ggwe okola otya? Bw'obeera ggwe okola otya? Olinga yajja okulya ati lujja tulina abasajja abataipu 3 tulina omusajja nga Nusurah mulabikira bulungi agenda kwagala okuvimbako nange tulina omusajja nga Nusurah mulabikira bulungi kyanjagalako sex kyokka percentage erinnyemu talinamu yadde akampasa just sex yakula atya just netubeeramu n'abasajja nga ye ng'azze ng'ayagala Nusurah oba mubbi oba mutemu oba kyekyo kati abakazi bameesingirawa agenda n'akwata omusajja eyamwagala just olw'akavimbo olw'okuba mulabye n'obumotoka mulabye ne ka bizinensi lifestyle balina n'abaana ez'ekisa mu myezi 3 ng'abaasesema kyokka nga yali kaali kavimbo ng'ogenda ozaalira musajja kati olw'okuba bambi ayagala omwana we ng'asooka akubeereramu kawo naye womala okuzaala ng'atema kavimbo abakazi mwesiba ku basajja mukanja omusajja ne waaba takwagala nkibabuulira ne bwona omuzaalira abalongo tagenda kwagala weemenyeza gwe wekka wozadde banabo ogenda bakuzanga single mother paka wanaafuna omuntu gwayagala omusajja nga takwagala newona omuzaalira abaana newona omwetimba newona ogweddalu ku lulwe agenda kuba takwagala omusajja ayagala omukazi ku lunaku lwasoosa omulaba. So you people you always mess up. Bakwagalako sexy era bomulaba mubeera omusajja mutuufu teyeekweka ate ab'ennaku zino bali outspoken tebalina budde n'okwana kugenze kuggwawo nze baganda bange bonna abalenzi kati mbalaba tebagala bibalwisa manya asajja ennaku zino ate bafuna ne trend endala kati nga gwe lujja
omusajja akimanyi olina enamba yange ng'akukubira Nusurah mundeetere bazikuba naddala ab'e Bulaaya Nusurah mundeetere gwe mubuuza ayagala mmeka so nange nzija ne gwe ngenda okulaba simukola ki omumanyi nanjija mu bujja ne ngenda nga sina na namba ye okitegeera kati abawala balekerawo okumeesinga bakole n'okukola tosobola funa budde bw'abasajja nze sirina ngenda mu bbaala yange nga nimanye ekyokunywa omwami wange sente azimpadde ne waba tazimpadde nnina endako singa oli akera nankubira essimu naŋŋamba nti ayagala Nusurah kiggwa kitya anti asobola okukubira nga ayagala bizinensi si bizinensi ku kyoyogerako kino ndi mufumbo nina omwami olweggulo omwami yabeera n'essimu zange password ezirimu zize so ajja kwogera ne musajja munne balabe ekyo kikolera ekyo kafu akoko kafu then bwe tubeereyo mu mabaala bano ababuukira etokota anti bagamba Aberu bonna mu bbaala kiggwa buggwi kiggwa kitya ebiseera ebisinga terotambulako n'omwami oba sekyo mbeera n'abawala bemba ntambudde nabo nematira ate neeragira ddala nze nematira ate neeragira ddala ngenda mu bbaala ezo zendaba ezisobola okumpa protection kubanga singa omba bubi nsobola okukuba oluyi notabako kyonkola Nusurah Aberu abaana bakubye projekiti ya Aberu bagamba abamu nti obulungi obweru bwe bulungi kituufu si kituufu obweru si obweru si bwe bwe bulungi bulungi just omuntu okweyerusa aba akyagadde ng'omuntu nga nolaba nti omuntu afunyemu ku ssente n'agula emmotoka naye nga sigamba mbu its called for kikyekyo era nze mikwano gyange mwenna abagala okweyerusa nga mwagala kweyerusa ewange jangu ng'olinamu ssente like 700 plus emitwalo 7 okudda waggulu sirina bizigo byabeeyerusa bika wansi wezo ssente ekitegeeza ababikozesa abakyala bakolamu bo baba basazeewo nga bo okitegeera aba akyagala ng'omuntu naye ng'obweru si bwe bulungi Aberu bangi nga babi yes Aberu okubayita abamalaaya Aberu okubayita abamalaaya kituufu Aberu bamalaaya si bonna nga womanyi nti mubeeramu ababi mubeeramu abalungi naye nga bba abawala Aberu bakisussa mbalaba nange so abagaanira beeryamu most of ku 195 beeryamu olwokuba babeera nga ttaala tebagala kukola kati omwana omuleeta wano kukola nga mweru n'omuganga kale ngendako emitwalo 4 nagamba ezo ntini neweebuuza gwe atalina yadde omudaala gwa kipusi n'ogwekipusi gwa bbeeyi totunda yadde switi ku kkubo emitwalo 4 ogamba otya nti matini okitegeera lujja abantu balina okumanya nga toyina we waatuuse mu bulamu bwo tokola oda ku mirimu gy'abantu genda okole bukozi binaakusanga eyo osanga onofuna omusajja nakuwa bizinensi osanga onofuna opportunities ez'abakasitoma ababa bazze n'ogenda balekerawo olujjanja baagala kingi wano e Kampala okawokawo osanga abawala abali expensive naye nga bo balayisi omuwala ali expensive naye nga walayisi kiba kiti ekyo aba ayagala bingi nga bya bbeeyi naye nga ye talina kyayina mu nsawo abaana gye baliyo nga basula mu za apartment za miliyoni 2 naye nga singa saponsa akeera ku makya n'aweta agivaamu nkeera naye banyumiddwamu toba onyumiddwa biki yeyo fake life anti me I don't fake life omwana ubbe muleta nga nze agisasula me I don't fake life era bonsanga ku boda mbuuza bonsanga mu motoka mpa hayi bonsanga ndi ekikomando mbuuza buli kimu kyonsanzeeko yenze oyo I don't fake life bwentula ku boda nfa pazinga mbadde nkyetaaga nga oba maybe oba kiki naye nga si nnyo enfuufu tekosa tenkosa noise places noise ki mukuba ewabeera noise enfuufu ekosa ki nga munsawo tolinamu yadde 5 ebyo bibagenda osanga nzawabula lujjandeka nze abantu mmanyi nga 7 akwata essimu ya miliyoni 7 akozesa layika data ayagala gule wali mu 5 nze mundeka temujjabuna bigambo mwagala essimu ya miliyoni 7 nti bamuwampe lwaki togitunda n'ogulamu akalayisi n'okolako ne mobile money ne weesindikiranga data baba baagala obateeke kutugabane sirina tokimanyi nnyonnyola abantu engeri gye bafuna ebintu byo n'edduuka libannyonnyole fe tudde tukomye wano tujja kuba tubaddiramu episode enaddako yenze Nusurah
manager wa Nusurah Beauty Shop tusangibwa Nankulabye Katale. Ekizigo ekyange kikola ku mwana omuto, kikola ku muntu omukulu, mwami oba musajja. Abakyala nga bakuzeekuzeemu mwagala kubeera nga mudda buto. Nina bukurimu obukola anti-aging obulungi. Nga bwe nabagamba mugule ebintu ku bantu ababifaanana. Ogenda otyewa omusawo akukoleko nga ye kennyini omusanze ku ndiri. Abantu mubalabira mu filters, abantu mubalaba betadde mu ring light, mugende wali abantu asobola batusako ebintu ebirungi. Mulekera okukozesa ebintu bye mutamanyi. Omala gakozesa agazigo. Oli talina kampuni naye ayeeyiya bweyiiya babatabulidde obuzigo gavumenti bwe yaweredda obukozesa. Okitegeera? Ewange waneeno nabagamba nkolera ku peesi yange. Gwe nawe nayagala ekizigo kyogenda okwesiga munakusatu onyirire. Ewange yitawo buyisi. Tokyama. Ebizigo ebyange biri slow but sure. People have gained their hopes ezali zabula. Oli kye yali asuubira kye yali ayagala ofuna kati baterera. Oli munene oyagala sala mubiri oba omubiri gwakubula oyagala kubeera nga weeyongerako ku weight yo. Bintu bingi bye nnina wano. Check on me. Temuerabira ku followinga Nusurah Beauty Expert. Nusurah Beauty Expert. Gye muba munoonya ku TikTok, you follow me. Eri account yange ya Nusurah Beauty Shop eyinamuko obuzibu. Then ababa bagadde bu video bwange buno obwaffe obweswaga, you should look for Nusurah K. Erinnya eryo nakyuse. Lyali Nusurah nendifuula Nusurah K. Then Facebook nkozesa Nusurah Kasi. Kasi liri KASSY. Ne ku Instagram mikwano mbagala nnyo mwebale kusupportinga nja kuba mbalinze lujja nawe webale kukyalirako nyumiddwa ekiboozi atira nkomawo akalowoozo mikwano mukole ebibazimba okuvuma tekusasulwa tebakusasulira ssente nze gwovuma sigenda kukumanya nyinza n'obutabiraba tomala nnyo budde munjagale bwagazi nga nange wembagala byogerwa abaagala Me, I have people who love me banji. Kale tumira omwami tugende. Mwami wange nkutumiddeko nnyo, Mr. Honey. Wamuwati. Omwami wange yemanyi. Kale yeyembera baganda baffe mbadde ne Nusurah ku Nusurah Beauty Shop wane Nankulabye Katale. Nja kubanga muddira mu mboozi esinga ku ebyo bye muwulidde ku lw'obulungi bwa mikwano gyaffe abafaanananga ye. Omanyi bwe ndeeta omukyala nga akuzeemu tuyinza bbaaba obulugezigezi naye mbaletedde Nusurah wammwe abajaamu essimu akwata zimukwata nedda bambi ekizigo kyekyo nedda ye yawukana ku zaabo essimu yange nsaba ku ssimu yange kwegamba yagala bakimayire ddala mu n'essimu essimu yange yena leka naawe this is my phone leka naawe this is my phone ofunidde ku ki kuba kwolabe ne bannaye amma balimba kale Nusurah yafaanana abamu ku message eno gyebadde eraga so kikoze bulungi okuba nti ababuulidde ebigambo bye kyotutte kitwale kyotayagadde kireke wano wennyini wookiwuliridde enamba ya Nusurah kagibasomere mufune ekizigo mu abakyagala enamba yange eya MTN nga yali ku WhatsApp eri 07740 544970 ebera note 774 54497 enamba eyo giyiteko oba se kyosobola okugyawo 0 notekako +256 then ya Airtel eri 070974 6789 0709 749 zeze namba zange nsangibwa Nankulabye Katale wokka wano mu Uganda. Abalemeredde banonye ku social media handles zange bajja kuba banfuna Nusurah Beauty Shop, Nusurah Beauty Expert, Nusurah K, Nusurah Kasi gemanya gange. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound
nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.